tuli mu program Obulamu era nga mu kitundu ekisoose twogedde ku bintu bingi. Omulamu gwaffe guli awo wansi gw'olaba health aging, kitegeeza nti obulamu bw'omuntu oyo akuliridde emyaka alina okubeera nga abukuumya atya, okubeera nga talabika munafu wadde akuliridde emyaka naye nga tatiisa, asigadde mugumu bulungi nga newomutunuulira tomuwa myaka gy'alina. Puroguramu eno Obulamu ebeerawo buli Lwakubiri ssaawa emu ey'akawungeezi, agisubiddwa Olwokubiri ssaawa emu ey'akawungeezi wetandikira yennyini nga tubeera twogera ku bintu bingi eby'enjawulo nga bula omulamu ogwaleero tuleetako abantu nga balina ebirwadde bo bennyini, abantu abo nga balina embeera zennyini, embeera ezitasobola kujjanjabwa ne zibona. Omuntu yazaalibwa n'ekyo ekintu, yazaalibwa n'ekyo ekizibu, yazaalibwa n'eyo embeera nga yagifuna akuze. Nga olaba okusanyalala, omuntu n'abeera nga takyasobola kutambula, oba okusanyalala obwongo, okusanyalala omugongo, naye ng'akifunye akuze, nga kivudde ku birwadde ebitalimu oba embeera ezimu z'abadde yeeyisaamu. Twogeddeko mu kitundu ekisoose okubeera nti dduyiro yeetaagisibwa, naddala abantu abalina omugejjo omungi, oba kale ng'adde oli mutono naye nga dduyiro abeera yeetaagisa. Omuntu ono akuliridde emyaka, dduyiro kigwasaanye okukola, akere ku makya adduke ne muzzukulu we miles 5 jogging. Edda abakuliridde emyaka tubawa exercises nga eza balance, kubanga ebigwo mu bakadde bye bisinza okubaleetera ebizibu ebingi, kuba gw'ekigwo nekiviirako omugongo, maviivi, buli kimu nekikutuka, kuba already jjukira bibeera fragile nga akaddiye. Kati ate wagwa ekigwo kiba kimakinga things worse. Kati awo tubawa exercise za balancing nga abeera n'omuntu amuyambako okuyimirira ku kigere kimu. Kyotegeeza balancing ayimirira ku kigere kimu 70 years 60 years nga ayimirira ku kigere kimu. Andi kyetwayogeddeko wali nti wowozze ng'oliving a healthy lifestyle ku nsanvu okisobola, especially abaami, kuba mu nsanvu abeera akyali musajja ng'omulaba ayimiridde bulungi. So kati ezo exercise za balance netubakozesa eza flexibility, okuflexinga muscles, kuba batera okusumbibwa ekirwadde kya osteoporosis, amaviivi, mainly muscles, mugongo. Kati obakozesa exercises z'okuflexinga muscles. Then ne sitting exercises, nti bw'atuula atuula upright, naye abasinga bamanyira okutuula we bati oba n'akola akakono. So kiba kirungi ne tubayigiriza ezo activities ez'enjawulo okubayambako okubakuumira mweyo gundi healthy lifestyle. Talina kubeera nga omugongo agukutamya nnyo, alina otuula gubeere nga gwegolodde. Yes. Kati newaba alina kyalonda wansi akozesa knee muscles mufo ky'okukozesa back muscles. Kati ayimiridde alina kyalonda wansi, amaviivi ge galina okutama. Yes, abanga asitama wansi. Yes, mufo ky'okutama na picking akyapiking, alina sitama n'akijjawo n'ayimuka. Ebimu be mubayisaamu. Kati eyo balancing ey'ekigere nga exercise asaanye gikola ku bbanga lyenkanawa, buli ku makya, buli waayagalidde, buli waawulira ng'afunyemu omubiri gwe okubeera nga awulira takyabalanse, kubanga ayinza okubeera atambula n'awulira nga ayagala kugwa. Atokirinda, tolina kirinda kutuukako ogambe neetaaga balance exercise. Olina kikyandikirawo nti tugambe okola program eyiye ekujjaamu, nti ku makya mbeera nsobola kikola n'oregulo nkikola, si kukikolerera, just kikola kubeera consistent nti everyday ogenda kikola. Si leero okozeeyo ekifulanga ekyemisana, okifulanga mmere, kubanga kyeggulo buli kanaku olina okubeera nga okolayo ka exercise. Kuba ate wolinda owulire nga ayagala okugwa, kiyinza oba kikeerezi nga balance tekyagenda kuyamba. Oteekwa ogwa ekigwo kyo one day. Okay.
kakati ali ku Delta TV singa obeera olina ekibuuzo kyonna kyoyagala okubuuza ekibuuzo kyonna kyoyagala okubuuza ku mbeera ey'obukadde embeera ey'okulirira mu myaka ogenza okulirira myaka okuliridde emyaka naye nga olina ekibuuzo kyoyagala okumanya olina ekikusumbwa nga ggwe ku mubiri gwo mu bulamu bwo mu neeyisaayo osobola okusindika ekibuuzo ekyo ku nnamba y'essimu 0706 0786 03 15 44 078 06 03 15 44. Sindikako ekibuuzo oba osindike ka text message oba oyinza okusindika ku WhatsApp tujja kubeera nga tukisoma. Kirina okubeera nga kikwatagana ku mulamwa gwe tuli mu kwogerako olwaleero obulamu bw'abantu abakuliridde mu myaka kyo tuli mu kwogerako. Abantu abagenzi bakulira mu myaka bafuna nnyo obuzibu kale n'osanga nga jjajjaawo takyamala budde buwanvu ng'atudde takyasobola kutambulako kugenda luddawa kale ebirwadde bitera okubalumba ng'omuntu akuliridde mu myaka. Ekirwadde ekisinga okulumba abakadde osteoporosis. Kyeki ekyo? Osteoporosis nga walawa osteo muscles zino ez'amaviivi back muscles, hip muscles n'emikono zibeera affected kubanga calcium agenda gwamu as we age. Calcium gwe bakuzaala naye si omu gw'obeera naye ate kati abakyala kiba affectinga nnyo kubanga engeri gy'agenda ng'azaala omwana oyo alya calcium we. So kati watuukiramu egyo emyaka ng'ate ye alina mutono. So abasinga kiba advising okukozesa supplements za calcium oba supplements za well woman ezibeeramu almost all those vitamins ze beetaaga. Kati awo ekyo ekirwadde kisumbuwa nnyo abakyala abakadde mainly. Then abaami nabo kibasumbuwa naye not that much. Abaami batera kufuna bizibu bya mugongo. Omugongo gubaluma because of the sexual activity. Ati abaami abamu nga bagendedde mu myaka tebatera nnyo kwagala kukkiriza nti bagenderedde. So abeera ayagala kubeera active sexually nga yali mu buvubuka, which is not right. Olina okwelimitinga. So ekyo nakyo kibaleeterako effect. Kitegeeza basinga kufuna birwadde by'amagumba. Birwadde by'amagumba, then pressure, sukaali, cholesterol, engeri abasinga babeera batudde wansi emmere bagiriiraawo buli kimu bakikolerawo. Kati emmere tedigestinga ne babeera obese. Kati awo okubeera obese amasavu ago ne gabuildinga mu mubiri ag'amabi ge bayita cholesterol. Kati oluusi kwe kutambula ne gazibikira omutima oba ne gabeeraawo kale nga gamalako emirembe nga ali breathless nga okussa alina okukola oba atya mu kwebaka alina engeri gy'alina okwebakamu asobole okussa obulungi ku lw'obunene obwo. Okay. Kakati waliwo n'ekino ekyokubeera nti nkirabye nnyo mu bakadde abasinga bwe babeera bakuliridde mu myaka mu batandika okukankana. Kiba ku kyekyo? Ekyo nakyo in most cases abakadde nga wenkugambye balancing n'okukwata ekikopo you need those muscles okubeera ng'oziflexinga oba tosobola ziflexinga tesobola kukwata kintu nekizinyweza kati aba akankana because aba fidgetinga okunyweza kino ekintu kyakutta muscles ezibeera tezikyakwata teziri flexible okunyweza something kati abeera arwana nazo okukinyweza kwekuviirako kukankana because ye ng'omuntu muyeebulira nti nina okikwata kati ate omubiri gwe ogugambye nedda tugenda kikwata kati awo n'alwana n'omubiri gwe okukankana okukwata ekintu. Okay. Ali ku Delta TV tuli mu kwogera ku nsonga y'obulamu bw'omuntu akuliridde mu myaka, omuntu agenda akulirira mu myaka nga singa obeera olina ekibuuzo ky'osobola okubuuza osobola okuba ku nnamba y'essimu eryawo eya 078
50 27 39 eyo gy'obeera okubako 0787 50 27 39 wabula ya 0786 03 15 44 sindikako obusindisi kibuzo nga kikwatagana n'omulamwa gwe tulimu kwogerako tujja kubeera tuyisoma. Twogeddeko emabegako okukubeera nti abakadde batawanyizibwa nnyo amagumba, abantu abakulidde mu myaka batawanyizibwa nnyo amagumba. Bintu ki ebitwetoolodde ng'oggyeko supplements z'ogambye za calcium omuntu z'ayinza okulya n'abeera nga asigala amagumba tegamutaanya ng'ekizibu? Bintu ki omuntu oyo byayinza ebitwetoolodde byayinza okulya ebisobola okumuyambako? Omuntu oyo asobola okwettanira nnyo enva endiirwa, greens, ensujju, naddala abaami balye nnyo ensujju because zibayambako n'obutalwala bulwadde bwa prostate. Ensujju mu foomu yaayo yonna yonna, obuugi, ensujju yennyini yonna, ate kyonna bakirye. Abo abamu batalya kikuta kya nsujju ate nga kye kirimu ekiriisa. Then n'okulya ebibala, emicungwa, apples, miyembe, naye nga okusingira ddala enva endiirwa, greens, bugga, nakati, ne mapaapaali, fruits ezo zonna zonna. Yeah. Okay, tusooke tufune ku simu ezo. Hello? Hello? Yes, sebo. Hello? Yes, sebo, ekibuuzo erinnya. Kaakati ekibuuzo kyange. Yes, sebo. Amasavu. Nina amasavu ku mutima. Yes, sebo. Olina omutima gwagala kwabika kiva ku ki? Okay, sebo, amannya ne gy'osinzidde. Okay, tukusubira totuwulidde mannya na gy'osinzidde. Ali ku Delta TV kuba ku namba y'essimu ya 0787 27 30 27 50 27 39 0787 50 27 39 eyo gy'obeera okubako. Eya 078 Hello? 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 Sebo tukutte kendeeza ku TV yo. Okendeeza ali ku Delta TV, kendeeza ku TV yo. Oba okuba essimu mukwano mubeera bamwagala okwewulira, naye kendeeza ku TV okube essimu tubeera tetuwuliziganya bulungi, obulaba ogambye bakutte. Enamba ya 07 naye amasimu nga abiri tumalirize amasimu. Hello? Hello? Yes, sebo. Hello? Yes, sebo. Hello? Hello? Kale sebo naye gye baliko ekibuuzo n'amanya. Va ku TV yo oba okuba bambi essimu. Vaawo ku TV, kendeeza gikendeeze. Hello? Yes, sebo. Hello? Hello? Sebo kendeeza ku TV bambi. Kati nyabo inze nina obuzibu bumu wenva ku buliri nga budde bwakakya amagulu gabeera gansanyalala wenninnya wansi nga naakazuukuka kiva ku ki? Kale sebo amanya ne gy'osinzidde. Amanya yenze Saamumbayo Ebuyuki wano. Kale sebo tugenda kubeera Saamumbayo Ebuyuki district Mukono. Tweyanziza sebo tugenda kubeera tukuddamu. Nyabo. Yes, sebo webale. Tova ku Delta TV. Enamba ya 0786 23 07 8603 1544 togikubako sindigako busindisi kibuuzo. Hello? 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 Yes, sebo. Nyabo gye baliko.
Kale so naye gye baleko seba amanya n'ekibuuzo. Bampita Kalungi Elia. Yesebo Kalungi Elia. Mbadde mbuuza. Alo? Yesebo nkuwulira. Kati mbuuza baali bagamba okukaakana kw'abantu bakulu. Abantu bakulu kiva mu buko. Kale sebo kati. Bakulu mikwano tubaagala nnyo naye muve ku ma TV gammwe. Alo? Alo? Alo mami. Yesebo. Alo mami. Yesebo amanya n'ekibuuzo. Mami nze nakirijja. Ye nnyabo nakirijja. Lwaki ekiro ebigere birimu obuntu obunfumita. Osinzidde wa nakirijja? Nsinzidde glayaba naye nga mbiwanika waggulu bwe ndiwanika waggulu tebunfumita naye bwe ndisa wansi mbuliri. Kale tugenda kubeera tukuddamu kati amasimu tugenda beera tugawumulamu katono kumala amasimu kyayi katugawumuliremu ddala. Tujja kubeera tusoma ebibuuzo byemusindise ku namba y'essimu ya 0786031544. Ekibuuzo ekyasoose alina amasavu ku mutima awulira abeera ayagala kwabika. Awulira kyeka bamugamba alina amasavu ku mutima. Naye awulira kukyeka gubeera gwagala kwabika nga oba gwe kutugize nnyo kubanga awo obeera ng'enzisaayo owulira omutima gulinga ogenda okwabika. Kiki omuwa amagezi? Omuntu oyo bamuyitani? Teyatubulidde linnya. Omwami oyo w'amasavu ku mutima kulamira otandika kye bayita flaxseed mu Luganda simanyi bakiyita naye flaxseed oyo gyali mu powder ne mu oil form osobola omutandika asobola okukendeeza amasavu ku mutima naye bwe gaba mangi nnyo okutuusa awo ng'oyagala kwabika balina okulongoosa kuba flaxseed takola ndi magic akola olunaku lumu. So kati oba olina either ne bakulongoosa obanga kiri kikuli mu mutwe nti oyagala ku mutima kwabika kuba gwe gwagala kwabika toyinza beera bw'otyo ng'oyogera. Maybe sometimes awulira ng'okussa tekukyali ku mpozi okussa atandika okukola exercises entono ezita stressing mutima. Ndowooza owulidde omwami yabuuza ekibuuzo ekyo ekyokubeera nti olina amasavu ku mutima ebiseera ebimu obeera osobola owulira nga omutima ogenda okwabika. Agambye agule ki? Flaxseed oil oba powder. Okay, kuliko endagiriro gy'ayinza ogikozesaamu. Kati waliwo nakirijja obuuziza nti owulira obuntu obukufumita mu bigere ekiro naye wabiwanika waggulu awulira nga tebukyamufumita. Mukyala nakirijja weekebeza essukaali oba weight yo ogimanaging kuba weight yo erabika enafu y'amagulu gano omusaayi gwonna ne gugenda mu bigere kyobula nti wobiwanika owulirawo enjawulo kuba omusaayi guba gutandise okutambula mu parts endala. Okay. Kati nakirijja ndowooza mukyala nakirijja owulidde yeekebeza essukaali kyekisooka ekirala waba munene afube ku weight ye. Waliwo omulala eyabuuza teyatubulidde linnya yabuuza ekibuuzo naye tewatubulidde linnya wagambye nti bw'ava ku buliri awulira nga asannyalala awulira omubiri gumusanyaladde amagulu gamusanyaladde bwe kityo awulira nga amagulu gamusannyalala bw'ava ku buliri bwazuukuka ku makya either yeekebeza essukaali obanga engeri gyasisimukamu wekiba nga kyakamutandika obanga tekibaddewo bbanga ddene si kirungi kusisimuka n'oyimukirawo mu buliri. Bw'ozuukuka tuula mu buliri nga dakika 5 olyoka oyimuka ogende mu kunaaba.
tagulukirawo straight nga agumusa obudde bumpiseeko kubanga aliwo that situation notafunayo like 3 minutes kubeerako ku buliri ne brain nayo oba ogikanze kati eba eweereza message nti oba something is wrong kwe kukuleetera okusanyalala kuba oba weebase tosanyaladde. Kati waliwo ono bamise Kalungi Elia wagambye nti okukankana baali bagamba ku abantu bakulu. Kati soke tufune esimu ewuma tufune esimu emu tuzigayirewo ddala ddala yesembayo gwe namukisa asembayo. Alo yennyabo ssebo nfuluuta nnyo amanya gange nze Edith Kaggwa nfuluuta nnyo Edith emyaka ndi mu 6. Oh, okay, thank you. Mbadde ekyenzaako. Osinziddewa? Amasimu tugagayirewo ddala Umaru. Onaafuluuta nnyo. Kati tusokere Pauli gwe tugambye nti Elia Kalungi yagambye nti okukankana baali bagamba ku abantu bakulu. Nekirabika ye ali mu myaka mito. Maybe oba alina omuntu ali mu myaka emito kye tutategedde. Naye ng'akankana okukankana mwali mugamba ku abantu bakulu. Kati alina okutuwulira okukankana kwe kuva ku ki? Waliwo embeera ekuleeta oba buli kaseera abeera akankana. So kati kirina bba precise kuba ekyo kiyinza bbanga alina ekirwadde kiri underlying nga kyekimuleetera okukankana because tetumanyi oba akankana mubiri oba akankana mikono. So alike alina ekirwadde ekikyenga ye. Okay, kati tuddemu Edith agambye oli wa myaka 6 Edith naye nga afuluuta nnyo kubanga kyembadde nziya twagambye tubuuza ku bintu ebikwatagana n'obulamu bw'omuntu agenza akuyiira mu myaka n'ekyo gye kiri mu myaka omuntu ayinza akuddira okufuluuta. Naye okufuluuta tekuliko age. Anti agambye ali myaka 6. Ekyo kyamukutte chance but then okufuluuta kuva ku omuntu alina senyiga obanga okussa kwe si kulungi. Kati mu kussa okwo kwe kuba yo sound y'okufuluuta. Oba kitegeera? Sound y'okufuluuta tejja nti omuntu alina ekizibu ekifuluuta no. Wabeerawo ekiblokinze gundi breathing system oba airway okugyamu eyo sound y'okufuluuta. Si kirwadde. Si myaka. Okay. Ali ku Delta TV ndowooza weewuliddeko gwe abaddeko byonna byonna byoyizeemu ndowooza obitegedde. Omulamwa gubadde nti obulamu bw'omuntu akuliridde myaka omuntu agenza akulira myaka asaanye ebbuku matya nga mulamu bulungi. Waliwo mami yatubuuzizzaako nti omutima gubeera awulira kugenda kwabika buli kiseera ne tumugamba agule flax oil. Flaxseed oil oba flaxseed powder. Abuzza ano ku WhatsApp nti asaanye kumugulawa. Waliwo Surami Natural Health Products babeera babiri n'ebyo byonna bye mbadde njogerako. Flaxseed n'ezo empeke za calcium n'ebintu ebirala byonna ebyobulamu kubanga badiringa in natural products. So aba Surami osobola okuba noonyako ku Google oba Facebook oba n'essimu yaabwe. Simu nzibawe. Okay, kati ogenda kubeera ng'osiibula omulayi wa Delta TV bangi waliwo n'abuzaana ekibuuzo nti nsaanye kumufuna nti akubanga ebibuuzo byo bikyajja era alemeddeko ayagala ndagiriro. Tugenda kubeera nga tukuddamu. Omwami yabuuza nti amasavu agawulira ku mubiri nga mu mutima awulira kugenda kwabika amasavu era alemeddeko ayagala ndagiriro. Mu kusibula ojja omuwera endagiriro. Omulabi wa Delta TV waliwo abuzzaawo nti mufunye ntya mu kusibula mu ddakiika emu. Mbeebazizza nnyo abalabi ba Delta TV okubeerako ne mutulaba era ne mutuwuliriza ne mutuwa time yammwe. Ebirala gy'oviiridde awusigadde ani n'endagiriro bakubuza endagiriro. Nze Bukira Sumaya nga ndi musawo era nga nkola ku Surami Natural Health Products nga ndi nutritionist stroke musawo. Nga osobola okusanga products zaffe ezo eziri natural oba organic ku Mengo Hill Road okulirana ne
Usafi Taxi Park okuyana Mengo Doctors Clinic abajimanyi. Enamba y'essimu 0705 178328 0705 17 8328. Tweyanziza nnyo tuwuliriza. Okay. Tweyanziza okutuwa obudde obwo n'amagezi g'owadde omulabi wa Delta TV olw'eggulo luno. Twali twogera ku bulamu bw'omuntu agenze akulirira mu myaka. Omuntu akuliridde mu myaka olina jjajjaawo eyo agenze akulirira mu myaka naye nga obulamu bwe tebweyagaza. Omubiri gwe munafu ndowooza owulidde by'oyinza okukola okubeera ng'asigala omubiri gwe mugumu ng'ate akadye naye ng'alabika bulungi. Nammwe abagenzi bakulira mu myaka bagenda bakulira mu myaka batuuse ku ogwo omutendera muwulidde musaanye okubeera nga mukola muwale stress ddaate yammwe mubeere nga mugirongosaamu ebintu ebirimu calcium proteins ebisaanye okubeera nga mujjumbira naddala ebyobutonde enva endiirwa ezo zo muzetanire nnyo zikola bintu bingi ng'okuziyiza endwadde ezimu saako n'okuwonya endwadde ezimu. Mbadde Richard Lukenge okubeera nga tusaako puroguramu eno ebeerawo buli lwakubiri essaawa emu ey'akawungeezi. Ku kamera nga kubaddeko Umaru abadde akulaga ekifaananyi kyo ekirungi bwe kityo. Mu control ng'aliyo John Lukoma abeera atetenkanya ebyuma nga osobola okufuna ekifaananyi ekirungi ku TV yo awe waka oli ne producer wa puroguramu eno omutesitesi Lugonvu Jime bwe tubadde okubeera nga tugikutuusaako. Wabula tusinkane olwokubiri olujja tujja kubeera nga tulina omulamu omulala gwe tugenda okubeera nga twogerako gwa byabulamu togusubwa. Sula bulungi.